Kaakati abo boolaba mu katambi baagalana, babadde bava kufunamuko ku ssanyu lyabwe ery'ekintu ekikulu nga bava kwekubamuko ku kisododo, bava kwekubamuko ku matooke. Omuvubuka yazze yeewaasiira nga ye agamba ne tanka asobola okugisitula era yazze awera nkolokoto ng'agamba ono omwana muwala n'ageza namuwa chansi bweti agenda kumunywesa ebicupa by'amazzi by'otamanyi na muwendo. Omuwala n'amugamba okakasa onansobola, omuvubuka n'amugamba si bwe zinaba tezinaba kuwera lutu 6 gwe sikuta nze ommanyi. Omuvubuka nga yeewaana. Munnange omuwala ndowooza abadde amaze ebbanga nga amujonyesa bw'ati. Kakati lubadde lwa ddaaki omuwala n'akkiriza n'amugamba kale tugende tugende ensonga zino tuzimale. Nga bagenda bulungi nnyo ew'omuvubuka we balaze nga balyoka bakola omukwano gwabwe. Kakati Ssenkaggale akubye kamu nga kankoko n'agwa eri n'ebiri ku nsi tabimanyi. Aka nga kankoko bwe badde bajja baguza ekicupa kyabwe eky'amazzi kyolaba awo kino ki Spice Diana kino ekicupa eky'olukumi Sebo Lodi ng'agamba ngenda kukunywesa amazzi ompulire. Kalate bwe bamaze okukola omukwano olowooza boyfriend ekicupa takyeddiza olutambi lutuyuse ng'ate yakyetaaga okukinywa ng'alaga akooye. Aka kamu nga kankoko ng'alaga akooye n'ebiri ku nsi tabimanyi. Okumanya akooye ne galubindi n'ateekawo tayagala kumuteetaaganya. Kyokka omuwala ye ali eno ali mu kuyomba atolotooma. Agamba ekivubuka kino ne kiryoka kinneewanirako nga bwe kigenda okunkola buli ki. Ekigenda okunkuba ziri semanengene zonna embi. Just kamuko kanga kankoko n'ogweri n'amazzi g'obadde ondetedde okunywa nago gakkakkanyeeko. Sebo Lodi amazzi agatadde na mu nkwawa ati anywako mpola mpola. Nanga okwewaasiira kuli mu bavubuka. Oba yagudde ku akasagazi musajja wattwe nga tamanyi. Ayinza okuba omanyi mulimu n'abawala muganda wange ng'omugwako n'omuwulira naye kamu nga kankoko. Awo ssebo omusajja oba otuswazizzaamu ssebo. Omusajja owaddala akuba ziri zennyini. Eno vidiyo y'abantu bakulu. Yino ye vidiyo y'abantu bakulu bokka. Abaana bato mubajjeewo mubawe essimu zammwe endala balabe Cocomelon. Eno vidiyo y'abantu bakulu. Kankutuuseko omuwala ono mu bigambo by'omwewulirireko. Vidiyo yiiyo gimpereka like. Abasajja mulabe musajja munnammwe mulundi gumu jasuluutwemu yeebase n'amazzi ge ku buliri. Oyinza olowooza amazzi tegaliimu nammwe ab'amazzi mwegali anyweddeko awulira akooye. Mulabe omusajja luutwemu yokka naye mwebasiza n'okwebaka. Muddaawo ne mwepika n'amukwatako ngenda mmuta nga simaze mirundi ng'esatu luutu nga 3 teri kwebaka naye jasuluutwemu yeebase dda n'amazzi ge mu kicupa kiraga kibukoowu maanyi matono. Tebalina maanyi beepika beewaana. Basajja mbasaasidde mwe abalinga abalinga Rhymes muwedde. Kaakati okusookera ddala nga sinaba kuba nti ate neeyongerayo, njagala okusooka okwebaza mmwe mwenna abansindikidde messages ez'okusaasira. Kubanga olunaku lw'ejjo saasobodde kuba nti ate mbaweereza lwa nsonga tubadde twafiiriddwa era nga nabadde ngenze kuziika. Naye nakomyewo bulungi nnyo era nga alhamdulillah weetuli. So wendi okuba nti ate nziramu mbaweereza. Mbebaza mmwe mwenna aba reachinze out, abansindikidde messages ku WhatsApp, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twavuddeyo mwebale nnyo, mwebalire ddala. Kakati
nyongera okubajjukiza nti CEO Michael Airport Pickup wetuli okuba nti ate tubatambuza. Waliwo baklayanti bange abankubidde ejja amasimu bambi kubanga waliwo ebintu bye nabadde nina okugenda okukwasaganya ebintu byammwe ne sisobola emunansonyiwa kansubire nti ekyo mwakitegedde bulungi nnyo nnyini ddala ntwabadde tuli mu kufiirwa naye nga mmwe mwena mwena abeetaga CEO Michael Airport Pickup weeri okuba nti ate ekutambuza gwe wena wenna akomawo okuva ebweru olina ebintu byo byeyagala okutwala olina ebintu byo byeyagala okudelivalinga kwegamba ekintu kyonna kyonna nga kikwatagana ku transport weekwate nze kennyini nnyini nsobola okuba nti ate nkutambuza oba nkutambuliza ebintu byo oba nkudelivalingira ebintu byo wonna wonna wookola ki wonna wonna w'obyagala so ennamba yange ey'essimu gy'olaba awo ku screen yo osobola okuba nti ate onkonako ne tuba nti ate tukwatagana era nga tukola so kaakati nga tweyongeddeyo mu maaso mbagambye vidiyo eno y'abantu bakulu abaana mubajjeewo ate naye kirala disclaimer channel yange teyitako content w'abaana eno channel yange eyitako content wammwe bantu bakulu wammwe bantu bakulu temukomenti nga wansi simanya bika ku bigambo kubanga abaana babeera ku YouTube ono si kokomeroni abeera eri muteekerako abaana ku taabu obawe nze wano mba neetaaga mmwe abantu abakulu kasoba nga oweza emyaka 18 content gwenkola lisuitable gye muli kati kubaako ebyamasamiza ebyamalogo omwana wo ssebo yagenda ogenda mu ssabo yagenda ologa kubaako ebyokufa omwana wo byomuyagala alabe so n'olwekyo content gwenkola wa bantu bakulu si wa abaana bato ekyo mukitegedde bulungi nnyo kati tweyongereyo kaakati abavubuka mulina omuze gw'okwewaasiira kansooke njogereko keri ku boy child nsooke mba nenyeemuko olina okupreachinga ekintu ky'oli mulekerawo okwewaasiira mwewaasiira ku baana abawala ne baana abawala omubalaba abamu bali enkwajjo abaana abawala abamu bali enkwajjo ogenda okumutuukako weewaasidde ojje kwegamba nga olaga oli kidende kumbe oli luyongoyongo tosobola kamu bwe kati n'ogweri n'obanga embaata si kisanga ataakitte Ssenkaggala alabika abadde yeepika nga bamulaba chance ne bagimuwa omanyi omuntu okuba nga obadde weewaasiirira ku muntu n'atuuka ekiseera n'agamba kale kansooke nkupime mundabe ozitowa otya omukulu ng'alyoka apima nga bamupima nga bamuwa chance ne bagimuwa atuuse mu kazannyo atuuse mu kisaawe emipiira agikuba bbali nga yakatandika bwe bati jjukira omupiira guba gwa ddakiika 9 ono agumaze guli mu ddakiika nga 5 ate kagundi akasooka mukamanyi tekatera nnyo kukulwawo kaba kakwiki titititititi seboloodi agudde eri oyinza okugamba atutte rawundi nga 8 naye gulaba oyo abadde ku kamu kakati ye omuwala ali disappointed nnyo nga bw'okiwulira agamba evvubuka lino ne limmalira obudde nga libadde lyewaasira libadde lyewagawaga Ssenkaggale yaguze amazzi nga yenna alagira ddala nti amusse n'agula bulungi nnyo ecupa kye eky'amazzi kyokka ate bwe batuuse eno amazzi yageddiza yaganywedde kakati oyo ekigendererwa kibadde kyaki naye nammwe abaana ab'obuwala lwaki oba okwata munno okumuswazaswaza bw'otyo munno oba okwata wakyakatambi okumuswazaswaza bw'otyo kale ekituufu kikulumye by'obadde osuubira si by'ofunye naye kiki ekikukwasa akatambi okuswazaswaza munno bw'otyo kale akubye kankoko owuliriza naye munnaye ate ne sijja kunenya muwala ono kubanga okwemulugunya kwe ye n'engeri gy'ayinza okwekakkanyamu nga yeemulugunya ayinza obutasobola kwemulugunya kusukka wano oba naati okugamba omulenzi oba okitegeera
naatyo okugamba omulenzi naye tomukwata katambi, mulabise mu maaso mugambe gundi wabadde ogamba musimanyi ati gwe oli muzibu nnyo naye awo olimbamu kamu tekamala kakati kuno tuba tulinako basenga ne bakojja, omwana mulenzi oyo mumwe kuki, mumwe ku magezi, mumwe ku ddagala, kuba kati ye kenyininyini yeyeetaaga obujjanjabi bwammwe, omuwala tabwetaaga. Ate n'ebiseera ebisinga abaana b'obuwala nammwe mumanyi okwewagaawaga, mumanyi okwewaga naye ne mutuuka eyo ne mulyoka nammwe mumanyi okugira kamu, ne mulyoka musumbuwasumbuwa abantu. Naye abasajja be basinga okukola ebintu ebyo oba okitegeera. Vidiyo eno nnoonya engeri gye nkwesamu ebigambo nga mumbabumbako, naye muganda wange waliwo wootuuka oyagala kikusimattuke naye n'ogamba owange kange kakanye ku lulimi. Nabagamba evidiyo y'abantu bakulu si y'abaana bato. Nabagamba y'abantu bakulu si y'abaana bato, naye byebyo ebiri ku sayidi eyo. Sigenda nnyo kusukka wanene okwogera bingi. Senkaggale mumulabye ali eri ssebo, alina mu mapoozi, yeebase anywa amazzi, atuuyana, enjala emuluma. Kyokka embeera gy'alimu omuwala yandibadde agibeeramu, naye ssebo lodi akulaga ye patient, kyokka obedda ye yandibadde oluusi anywesa omuntu amazzi. Ne mwana otuswazizza nnyo kabulaaza, otuswazizza nnyo omwandaawe, otuswazizza nnyo ne ssekuswaza yenna, otuswazizza nnyo ne ssekuswaza yenna. Ne galubindi ssebo otaddeko loodi, oli eri masappe, weebase. Ekyupa ky'amazzi kikuli mu kifuba, onywako mpolampola mbw'okooye kamu. Kaakati oyinza okuba ng'oli eyo ku kyeyo n'olaba bulaazawo nga y'ono nga gwe balabisizza bati nga gwe bataddeyo, ne bannange nze n'obikola ebyo n'onkwata akatambi. Allallahu akibar. Naye oba lwaki abawala mulina ogwo omwezi ogw'ekisiru ne mukwatakwata obuvidiyo ne mukolakola ebintu eby'ekisiru? Okwata otya vidiyo? Olabisa biki? Ate omuwala oyinza okulowooza oswaza mulenzi, ne naawe oba weeswalizaamu. Abantu abakula baguluza baba balowooza ki? Mulina famire, mulina abazadde nga babiraba. Oli eno oli mu kwemulugunya, bakukoze bubi. Omulenzi takoze bulungi, taatawo ng'abiraba, mamawo ng'abiraba. Kale bamaama nno bamaama bamanyi okuba nti emize gy'abawala baabwe ebiseera ebisinga bagimanyi, naye ate batataffe tuli bakambwemukko. Mulimu ebintu bye tuba tetwagala kulaba mu baana abaffe ab'obuwala. Era taata bw'alaba ekintu nga kino asobola okukubira omwana we n'amugamba owange, bino by'okola biki ebinswaza. Ate maama ayinza obutasobola kukola kukikola n'alinda ondowooza omugambe oba n'alinda w'anaakulaba. So n'olwekyo byebyo biri ku sayidi eyo. Senkaggale mumuwe ku ddagala asobola okuba nti ate abeera omusajja, naye kati afuuse lukebe. So n'olwekyo CEO Michael Uganda YouTube channel kwoli mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera Ab'ekumi na ku mukutu, mwebale kusubscribinga sako n'okuba nti ate mugoberera. Mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda abankuumire, abankolera obulungi obutagambika. Mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.